Kadaama TV bakadamu bangi nnyo abagamba nti no bakola mu nnyumba naye nga mu nnyumba mwe bakola mu butuufu abantu baayo babakweka ebyokulya. Twabaleeterako videos nnyingi nnyo wano nga bakadaama bawa amagezi ku bantu be bakwekako ebyokulya ne bagamba be bakwekako ebyokulya naawe bibakwekeko. Mu bibakwekako oti bwe babiggyayo baba beera bakabituusa ggyako naawe okwekeko. Ne wabeerawo kadaama gwe twabaleetera era baali bamukwese soda, in fact baali bamukwese juice. Kadaama wa juice mmujjukira bulungi nnyo, yakwatanga bujuice n'abukweka eyo. Lumu ne Bossiwe yakagwako n'amugamba ati kajuice kano kale lwaki kali eno? N'amuddamu n'agamba simanyi lwaki kali eyo kuba bumubuleeta wano mwe mubukweka mu bisenge byammwe, kirabika wakaggyeyo kanywako n'okeerabira awo. So bakadaama bangi bafuna embeera ng'eno ey'okubeera nga omuntu oleese ekintu ewaka matanga ago ate n'ogenda n'ogakweka mu ruumu yo. Ne baleeta soda ng'oyo, oli n'agamba tojja kumunywako ddala soda ow'obukebe, bagamba ow'ebicupa bamukuwa naye nga bamaze omuggula ennaku nga 2, n'agamba nywako. Kati kadaama ono bwe tugenda baleetera leero ye obuzibu bwe buli ku mata. Jagamba baleeta ebintu ne babikweka ate bimala okuyitako nga babikwese nga babyerabiddeyo mu bitanda byabwe ate ne bajja ne babikuwa nga already biri expired. Agenda tunyumiza embeera gy'ayitamu, nkimanyi bakadaama bangi abaliyo nga muyita mu mbeera ng'eno ey'okubeera nga omuntu ofumba n'emmere, n'omala okufumba emmere ennyini gy'ofumbye ne basooka ne bagenda ne bagirya oba ne bagiryamu ne bakuddiza amakombo gye bamaze okulyamu ne bagamba lyeyo. Embeera ng'eyo mu butuufu tebeera nnungi. Omukozi yenna buli w'omulaga omutima ng'ogwo tabeera na moraali ya kubeera ng'akola owantu awo. Be abakozi b'owulira n'agamba nti yakola mukama we ekizibu, lwa nsonga babeera bakutwalidde mu ttuluba eritali lya buntu. Kuba gwe weewuunya enfumbye emmere, maze ogifumba mugiggyeewo mugenze mulidde ate efisseewo ne mujja ne mugimpa gye mumaze okukwatiriramu ne mujja ne mugimpa. Ate era bakadaama olwo bakadaama baatuwa amagezi ne bagamba nti ekintu nga kino olina okukibalagirawo nti ekintu kino kibakola si kituufu ddala nga waakatuuka. Bwe babeera bajjudde emmere begako eyiyo ogiteeke wali. Bw'agamba nti asooka otuwe omugamba mbawe emmere yammwe nange ne neewa eyange. Kugamba entandika gy'otandikamu omulimu ye kusobozesa okuwangaala ne bakama bo nga bakola ebintu ebyo gwe by'owulira nti nno ebintu ebyo bituufu oba ne by'otawulira wabula ekintu ky'olaba nti kituufu. Tewali nsonga lwaki kadaama afumba emmere n'amala okufumba emmere ate gwe n'omugamba nti gireete male okulya, bwe mala okulya ate naawe olyemu. Ekintu ekyo tekibeera kituufu. Kiringa ye sikiwa nti asobola okukkiriza n'ofumba emmere n'omala n'ogiryamu ate n'omuwa biki by'omaze okulyamu. So we neewunza nti bw'obeera gw'olaba nti ekintu ekyo kikyamu eky'okubeera nga mmaze okulya mu mmere naawe ne ngikuwa, lwaki gw'olowooza kituufu okubeera nga gw'omala okugiryamu ate naawe n'ogimpa ne ngirya? Twabaleeterako ne kadaama awo era yalina obuzibu ne Bossiwe. Obuzibu bwali bwali buwale munda. Kadaama oyo yagamba nti Bossiwe obuwale bw'omunda bw'akozesa nga tannabukanyuga yabumuwanga. N'amugamba twala akawale kano, tebeeza akawale kukozesa munda. Kadaama naye kye yakola teyali mubi naye n'akwata akawale ke k'akozesa n'agamba nange nkakuwadde kaako. In fact yali muwala wa boosi. Omuwala n'atabuka nnyo, yatabuka nnyo n'agamba nti amujooze nnyo. Gwe bw'oba osobola okumpa obuwale bw'omunda nange ne mbukuwa, nze ndaba tewalirabyewo kujooga lwa nsonga ky'okola nange kye nkola. Kugamba oba onjagaliza obuwale bw'obukadde nange mba mbukwagaliza. Kugamba example zibeera nnyingi nnyo naye nga Abawarabu bano olina kubeera nga mu ntandikwa ng'otandika omulimu balage ekintu ekituufu nti kino ekintu kirina kubeera bwe kiti. Balage nti nno contract gye wasayininga bagamba okuwa ebintu ebikozesebwa oba basic needs oba essential services nga bw'onoogamba nti bajja kuwa sabbuuni, bajja kuwa Colgate, eddagala ly'amannyo, bajja kuwa ebintu by'okozesa mu nsonga zo, n'obeera ng'ekintu kino kibalagirawo. Naye kasita tokibalagirawo n'ogamba nze nkyakuumye buntu bulamu, obwo tebubeera buntu bulamu wabula oba ggwe kennyini gw'omenye contract. Kuba contract egamba
kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ge amateeka g'olina okubeera ng'ogenderako. Kati Kadaama ono kati omubateereko ye agamba obuzibu buvudde ku mata. Kadaama TV gyebaleko webala otuweereza tusiimanye empeerezaayo naye ninaana ekinsobedde kyenjagala okugabanako ne bannange. Bannange Kadaama TV bano abantu babiri ewenkola wano nkola mu bakadde bali babiri naye bannange omukadde wa wano bannange agenda n'ansisa bagenda ne baleeta wano ebyokulya byonna n'abikweka mu kisenge. Kali leero mbaye kisinze okunsesa naye banaye bali abantu sitaani zennyini eziwedde emirimu era banaye baganda bange Kadaama bannange mulina okwekuuma bano abantu. Amanyi Kadaama TV omuntu baleeta wano ebintu naye byonna waabijjawo n'abikweka eri mu kisenge takukkiriza kubiryako. Ate walaba nga bigize bifuuse expired ng'abijjayo abikola atya ng'akweyisa ng'ajjayo akabokisi k'amata. Banenze leero kimpeddeko omanyi omukadde okugyayo akabokisi k'amata nga kali expired era neebuuziza ono agamba okunywa amata ng'ano bwe bagaleeta agajjayo gonna n'agakweka eri mu kisenge kye tayagala anyweko yadde. Neebuuza ono omuntu agamba mbu amata gagonywa aba ategeeza ki? Mmanyi okusomako nga mutuufu amata gali expired naye ngambye naye bannaye bano abantu sitaani zennyini eziwedde emirimu. Naye oba omuntu akola atya okubeerawo mu bano abantu? Nze bannange natidde bano abantu. Omanyi omuntu okwewoomerezaako amata gagonywa okutunulako nga gali expired nengamba Mukama Katonda bano abantu nga sitaani zennyini eziwedde emirimu. Kati walabye Siganyo omanyi kyakoze ayisa abaana be ne batunula ku date nempulira nga bagamba biweddeko naye nga yadde tebamaliriza embadde nabirabye dda nti gano amata gaayitako okitegeera. Ne mugamba nze saagala nagamba gagonywa mugambye saagala neesibako nnywa mbumbu nteekemu akaseke ennywe simanyi wempulira nga malungi nnyo egabanga mabi nga yowe mubuuziza gwe lwaki toganywa mugambye nze sigaagala gatwala ogagaba ebweru. Naye bano abantu bajooga banaye batulaba nga baba masiikini abawedde emirimu. Ate omanyi ekisinga okunsesa ne bw'oba olina kyoyagala ebweru eyo ng'ogenda kigula ku ssente takukkiriza kukigula era omuwasa ne nomugamba nti munnaye bangulireyo okwo ku mugandingo ogwo tebabigula yadde wano tewabeera yadde akugamba ziizo ssente zo zizzeeyo n'agaana okukuguliza ekintu ng'ekyo. Ate ebyokulya babireeta byonna waabikuba eri mu kisenge kye n'abikweka eyo kitegeera alaba biweddeko biri expired ng'abireeta mpunzi. Era bala abantu basiru bali awo sitaani zennyini eziwedde emirimu Mukama Katonda wange. Ate bwe batulaba nti tuli baddugavu babeera bamanyi nti tetutegeererako ddala. Nywa amata mugambye gali expired nze togamba agaagala. Ensonyi ne zimukwata n'aggyawo obubokisi bwe n'abufulumya ebweru ansiruwalirako.